Fred Kajjubi Lumbuye omwagala w'abangi oba muyite Chemical Ali oba muyite The Teacher kyaddaaki agenda kuba aleetebwa mu kooti okusobola okubanga bamuvunaana emisango egyamuguddwako emisango 15. Gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu ogwa Projan Media kw'oli ng'oli mutaka tugamba bugambi ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Naawe ompya ku guno omukutu tugamba subscribing onyige n'akakade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo ddala. Ensonga za Lumbuye zeeyongedde okwata akati oba okwata wansi ne waggulu olw'ensonga nti State Minister of Foreign Affairs omukulu ali in charge of international affairs amanyiddwa nga Henry Okello Oryem avuddeyo n'abanga atuwa okubikkulirwa n'akonfaminga nti omukulu Fred Kajjubi Lumbuye okuva wali ettaki kyaddaaki omukulu ono ali mu mikono gye oba ali mu mikono za security eye Uganda. Omukulu ono Minister Oryem avuddeyo n'abanga ayasa ebyama bino wabaddeko ku interview emu wali ku NTV era avuddeyo n'agamba nti okusinziira ye ng'omuntu kyamanyi abantu tebalina kweraliikirira ku nsonga za Lumbuye oba tebalina na kweraliikirira ku nsonga ndala zikwatagana na byaki na byabufuzi olw'ensonga nti omukulu Lumbuye akaseera kakatuufu kanatuuka agenda kuba aleetebwa mu public asobole okubanga atwalibwa mu mateeka avunaanibwe emisango egyo egimubangibwa. Omukulu Oryem ebigambo bino abyogedde emu ku interview gy'abadde akola. Osegeera ate n'avaayo n'agamba nti I don't think Lumbuye should be made a matter. Tiye tasuubirwa nti omukulu Lumbuye lwaki mumufuula ensonga? Nagamba somebody who is so important mumufudde nnyo omuntu ow'omugaso ennyo mumufudde nga star wa firimu. Osegeera nagamba his rights are being respected wherever he is nti era ng'omuntu agamba nti ye nga ye rights ze baziwadde ekitiibwa okusinziira ku Human Rights Commission Act era ensonga z'omutulugunya biki ebyo n'agamba tebiriiwo naye balinze apresentingibwe mu kooti abeeko emisango gy'avunaanyizibwa weginaamuka muvi. So n'agamba nti there is nothing to worry about Lumbuye. People should go around trying to look for their survival era n'akubiriza abantu timulekera okweraliikirira ku Lumbuye mugende buli omu akole byalina okukola ki byalina okukola mukole emirimu gyammwe mukole nnyo mulabire famire zammwe naye bya Lumbuye mukole ki mubyesonyiwe. Osegeera ate nga ku weekend amawulire gavaayo ffenna tumanyi ne bagaasa omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa we yalabikirako ku TVM yavaayo n'abanga atunnyonnyola n'atugamba nti naye byonna bye munoonya Lumbuye ettaki temulina kutawaana olw'ensonga nti omukulu Fred Kajjubi Lumbuye ali wali ggulu ali ggulu ku Air Force Base wali mu Northern Uganda. So n'amawulire amalala observer gavaayo ne gabikonfaminga naye ng'ate ffe nga bannayuganda abamu tetunakukkiriziganya na nsonga zino kubanga ffe tulaba kyaliwo omukisa ogw'okuba nti Fred Lumbuye akyaliyo ettaka era nga tasomosebwanga kutuuka wano mu ggwanga Uganda era nga ffenna tumanyi nti omukulu Lumbuye abakuba nti yatuukako mu ggwanga Uganda ebifaananyi byandibadde byatambula dda. Owulira tosobola kubeera ku Gulu military base ne watabaayokko omuntu awagira bobiwine yandikubya akafaananyi ne kasatulatinga. Owulira so era baavuddeyo ne baleeta bwino ne bagamba nti he was held at the police station in the passenger terminal for 2 hours where he was interrogated and whisked off to Kampala. Multiple security sources say that Lumbuye was escorted by Turkish security operatives who took him through immigration and police stations for clearance. So bino byonna bikyagenda mu maaso naye nga ffe ku Projan Media updates zonna gwe woonazeetaagira tugenda kuba tuzikuwa olw'ensonga nti omulimu gwaffe kuwa abantu baffe mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga oba gannaku oba gali gatya oba gasanyu ffe tujja kuba tugaleeta. So commentinga otuwa endowoozayo osubscribinge oba mupya kweno channel onyige n'akakade olw'ensonga nti wona anyiga akade buli gule etussaayo ojja kuba ofuna notification obeera omu kubasooka oddi commentingako oba noddiraba gwe yonna gy'osinziira.